Owekitiibwa Erias Lukwago omanyi lwaki mutabani wa Museveni yakulumbye mu Kampala? Omanyi lwaki mutabani wa Museveni yalambudde enguudo nga toliiko? Fuba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siwe bagamba Abayisiraamu. Mutabani wa Museveni kye yavudde alumba enguudo nga Lord Mayor taliiko. Kojja wange Lord Mayor Erias Lukwago oba wakana. Take my information ninga yaddala kuba we najja yituliwe enkujje. Ng'obunkenke bukyasattiza abanene mu ggwanga Uganda, abasinga obungi beebuuza kiki ekyagudde mu ggwanga tebannakitegeera. Wenjogerera bino, Erias Lukwago ne Katumba Wamala owa Wakisi bagobeddwa mu kibuga Kampala tebakyakiinako obuvunaanyizibwa kumanya nti oba kikoleddwa. Jjukira nti luli Erias Lukwago nga Lord Mayor yabadde alina obuvunaanyizibwa ne KCCA okulaba nti ekibuga kino kirongoosebwa enguudo zaamu eziringa empompogoma za Walumbe Ttanda nga bakuliddwamu Katumba Wamala nga minisita wa Wakisi. Wenjogerera bino, bano tebakyakkirizibwa, tebakyalina buvunaanyizibwa kufa ku nguudo ezo. Lwaki nno? Walabye olunaku lw'ejjo Muhoozi bwe yavuddeyo n'alambula enguudo zino ez'omu Kampala zonna era n'agamba yalina obuvunaanyizibwa ku nguudo zino yagenda ozeekolera. Balina kusaba omudidi gw'ensimbi okuva mu Paalamenti nga gwakukola nguudo zino. Naye lwebuuze bo basaba omudidi gw'ensimbi guno nga baani? Yagambye enguudo zino yagenda okuzeekolera, naye nga twebuuza lwaki Lord Mayor Erias Lukwago ne minisita wa Wakisi lwaki bagobwa mu kintu kino? Ono anoonya comeback mu bantu. Abantu jjukira nti baamuboola obwedda n'obwedda. Akoze byonna ebyagala okusikiriza bannayuganda alabe nga bannayuganda bagula omutima gwe, naye baganye bagamba nedda ssebo ekyaganye kiba kyaganye. Kati ono kyagezaako kukola, jjukira nti ate abantu bano okugobwa akimanyi bulungi nti Lord Mayor obuvunaanyizibwa buno yabuyina. Kati ng'ayagala okumuggira ddala mu mitima gy'abantu bagenda kutandika omuvunza mu bantu nga bakozesa babulooga ba NRM nga omanyi bwe bakuba Kerere bakugambe Lord Mayor Lukwago alemereddwa okukola enguudo za Kampala kyokka nga ye Mayor. Kakati ate mulaba Muhoozi azikoze. Kakati awo lwaki mugana okwagala Muhoozi ng'akyusizza enguudo z'ekibuga azitereezezza? Naye nga jjukira ekintu kino, Erias Lukwago gwe bagenda okugaa nti aganya okukola enguudo, ssente tazijja mu nsawo ye, era ssente ezo zibaako embalirira. Zifuluma okuva mu nsako y'eggwanga Uganda ne zimuweebwa nti zinakola nguudo. Kati ye nga akulira ekibuga ng'alina okukozesa abantu ba KCCA n'abalagira ebyokkola. Naye ono bamumye ssente, wabula ate kati balina kuvaayo nti ono omwana bw'avaayo n'azikola blame balina giteeka ku Erias nti ye zaamulema. Kati mwe batandika okuutira omusajja ono akadingidi nti bannayuganda bamwagala ennyo. Ne Katumba Wamala era naye kyekimu, balina kugamba minisita wa Wakisi obuvunaanyizibwa bwe ddala abwerabidde, batandika okutembeeta omwana omutamiivu nga bw'avuddeyo n'akola enguudo zino. Kakati ekintu kino tebakoma bavunza buvunza, wabula kasitamala bavunza mu bantu mwenna mugenda kugamba ekituufu Lukwago tafudde ku munnakampala gwakiikirira. Kati mutandika okumwerabira mumujje ne ku birowoozo byammwe. Kumbe ekyenkomerero ya byonna baagala omusajja ono musaanyaawo bamumize omusu nga bw'eri nkola yaabwe nti bo basooka ne bakuvunza mu bantu. Bwe balaba nga abantu bakukyaye tolina kyobakoledde, awo ne bakujja n'embudde nga teri n'omu agenda kukuwolereza nti owaaye lwaki Erias Lukwago attiddwa. Kakati ne Katumba Wamala era naye kyekimu, tujjukira nti ono bamwegezaamu kodda olwawo nga yasimattuka muwala we n'alufiiramu, era ne banatandika omuvunza mpola mpola mu mirimu gye gy'aba ateekeddwa okukola. Ogenda kulaba nga minisitule ye tekyakola, nga byabuvunaanyizibwa byandibadde akola Muhoozi yabwetikka. Bwe munaavaawo okukyawa Katumba Wamala era naye baddemu bamukola ekintu kyekimu bamunyige. Bwe banaamala omunyiga era munaaba mugamba Katumba Wamala bamuttidde ki? Singa bamulekera obuvunaanyizibwa bwe n'akola, mugenda mwenna kaaba mugambe omuntu abadde atukoledde kino na kino na kiri. Naye banaabumuwerabiza mu bantu nga talina buvunaanyizibwa bwona bumu bwatuukiriza, abasinga obungi bajja kuba bamwerabidde. Kakati nno bino ebintu bwe babyogera abantu abasinga obungi bavaayo ne bagamba ekigenda maaso mu ggwanga obutemu obukolebwa mu bantu Bobi Wine yabukola. Nga bwe twawulidde n'omusajja atategeera basajja mivule yavuddeyo n'agamba nti ow'Emagere yatutta era agenda n'akola lisiti ye nti gundi ne gundi ne gundi ngenda kubatta, era n'agiwa Lumbuye bwe wakola lisiti ye agiwa Lumbuye n'ajja n'agisoma ku mpewo n'ategeeza bagenda okutta, era akaseera ne katuukirira ne babatta. Emituba gyonna giyala ku ttaka
sisobola kugwanzeka ndi basajja mivule. Ntegeeza abantu bonna abalina famire ezigenda okuttibwamu abantu. Embizzi y'emagere yo yasayininze egenda kututta. Kyova olya nga lumbuye atulangirira. Kati na bano bennyini beekugamba abagenda okuvunza nga babajja mu sisitimu mpolampola bwe banaafa era bajja kugamba abasajja bano abogerera NRM babloga bajja kugamba nti neera n'oyo gundi Elias Bobi Wine yamusse ne Katumba Wamala Bobi Wine yamusse naye abaffe twebuuzeemu nti Bobi Wine abatta baawo babatisa masasi. Bobi Wine alina emmundu gye bamukwata nayo mu Arua gye balumiriza nti bamukutte n'emmundu ne gye buli eno yabula tetumanyi wa gye yalaga. Naye kati bulaba abantu nga bano olw'okuba nti bamu abali ku lisiti kuba ne basajja mivule ali ku lisiti eyo gye basomye eyabaddako. Kati basajja mivule ye kyavaavayo n'agamba oyo Bobi Wine yatutiisatiisa yagenda otutta. Naye nga beerabidde nti omuntu gwe bakolera si munnaabwe yaliwo bakozesa bazanye data geemu ze. Bw'omala okugusa menshoni ye n'amanya nti ate ojja mulookooma mu dda otegedde ku byama bye ng'akugjawo. Basajja mivule agambye yes Kyagulanyi atutte. Nabuziza abapoliisi lwaki temukwata Kyagulanyi nga mukimanya alina emmundu. Poliisi yambuzabuzizza. Kyagulanyi y'olumala okumanya bagenda okutta nga abaweereza lumbuye. Nga lumbuye ajja kweyogerezaako gwe bagenda kukutta nga ate kituufu bagenda kukutta. Kakati nze basajja mivule bagenda kunzita. Basajja mivule bagenda kukutta. Abantu badduka bazzaayo bakuumi. Wabula yuwa ambulance nja abakuumi yuwa welcoming zeemu. Naye kati basajja mivule wasomera ki? Bw'oba ddala wasoma. Abasajja bazzaayo bakuumi. Wabula be bazzaayo gwe bw'okima. Buli awulira ng'akooye omukuumi amukuwe. Kakati gwe bwe bakutta. Ngera tukaaba. Kyagulanyi olumala okumanya gwagenda okutta ng'ayogera nti kakati ngenda kutta Mahiga, ngenda kutta Sentamu, ngenda kutta Muwaya, ngenda kutta Kirya, ngenda abani abatta. Naye omusajja gwe basajja mivule olina amagezi mu mutwe. Abo bagenda okufa masasi His Excellency Kyagulanyi yali mu gundi, yali mu politics, yaliwo. Kati balaba n'abantu bano abafuukidde akayinja mu ngatto balaba nti Elias Lukwago akyabalemesezza ekibuga kino kiwambo kyeddiza. Kati era y'ensonga lwaki yebatandisa omujja mu sisitimu nga bamujja mirimu gy'ateekeddwa okukola ekivaamu bamutte kubanga bakimanyi obusungu bwabwe. Omanyi abantu bano tebasonyiwa. Oyinza obbakola ekintu ne bakulinza emyaka 10 tosuubira nti baba bakwerabira era mutta bamala ne bajjukira nti gundi oyo yatulemesa embeera bweti ne bweti tulina okumuggyawo. Tujjukirako ku saga ezaaliwo emabega za Elias Lukwago nga balemesa okweguzaamu poloti ezimu mu kibuga ze bali bagala okwegabanya. Lukwago n'asimba ekkuuli n'agamba tezirina kutwalibwa. Eryo ttaka lya gavumenti si lya muntu ssekinnoomu. Tebalina buvunaanyizibwa bulitwalanga bo aba famire eyo. Kati kyovola nti batandise omusendasenda omujja mu sisitimu era bamuggyewo kubanga kyenkugambidde nti tebasonyiwa oba tebeerabira. Kati abasinga obungi mujja kuba mwerabira dde ensonga ezo nti Elias Lukwago yabalemesa okweguza poloti ezo naye nga bo we busungu bwebamulinako n'olwaleero. Kale nno tegeera abantu bano omanya nti ogenza okubakolera naye tokolera bantu bo wabula b'okolerera si bantu golowooza nti banno naye tebaba banno kubanga bo bamanyi bannaabwe gwe bakukozesa bukozesa oluvannyuma ne bamala ne bakuggyawo ne bakuzikiza.